Zuulah Hajji yasabye ekintu kimu. Bw'aba yazza omusango kino tukisaba judiciary temumusalira kusibwa mayisa oba ki awanikibwe ku kalabba. Bye bigambo bya Hajji. Ayagala kuwanikibwa ku kalabba obujulizi bwe buzuuka nga yazza omusango n'akwata omwana oyo. Zuulah twagala oleeto eyakwata omwana oyo. Nisha. Twagala oleete eyakwata omwana oyo. Kuba kati we tulaze ate bikyusizza twist. Ennaku za Hajji Ali okuleetebwa mu kooti zisembedde wabulanga Hajjat Zuulah tebamuli bulungi. Ono nno bamugambye aleete omusajja omutuufu eyakwata omwana we ayitibwa Nisha. Zuulah twagala oleeto eyakwata omwana oyo. Nisha. Twagala oleete eyakwata omwana oyo. Kuba kati we tulaze ate bikyusizza twist. Twagala eyakwata omwana oyo. Okusinziira ku report eyavudde wa dokita ensambya n'endala eziriwo ezitannafuluma ezigenda okufulumira mu kooti ku bujulizi ne audio za WhatsApp zoweereza abantu bobadde odiiringa nabo nga muyina olukwe olunene nnyo olubadde luyinza n'okusaanyaawo Hajji. Era tusaba ensonga zino judiciary mutuyambe muziteeke openly enseera b'amateeka. Tukooya abantu okufuna sympathy nga beekaabya obuzigo obwaggoonya. Ekirala Zuulah nkwegayiridde mu by'oboozannyisa komya okuzannyisa ekitabo kye bayita Qur'ani. Komya okuzannyisa ekitabo kye bayita Qur'ani oyinza okuba togimanyi makulu nga wakoma mu kufuna linnya na kwebikkirira. Naye mu bigambo byo by'okozesa mukyala Nakisuyi Zuulah komya okuzannyisa ekitabo kye bayita Qur'ani egenda kukwocha. Mbu okumanya Hajji Ali yeekakasa nti ebimwogerwako si bituufu nti ye yakwata Nisha. Mbu ono yavuddeyo n'alayira era n'asaba n'agamba nti bwe kizuulwa nga yakwata omwana ono ateekebwe kalabba nti eby'okumusiba simanya emyaka bwegiti ne bwegiti mbu ebyo tebijja kukola. Bwe kizuulwa nti nno munnange ye yakwata Nisha ayagala abeere ng'ateekebwa kalabba. Woowe. Zuulah Hajji yasabye ekintu kimu. Bw'aba yazza omusango kino tukisaba judiciary temumusalira kusibwa mayisa oba ki awanikibwe ku kalabba. Bye bigambo bya Hajji. Ayagala kuwanikibwa ku kalabba obujulizi bwe buzuuka nga yazza omusango n'akwata omwana oyo. Ebyo byonna Zuulah ogenda byanukula. Ekyokubiri Zuulah wagambye nti omwana yafuna birth certificate mu 2010 okuva mu Nira. Twagala okumanya mu 2010 Nira yaliwo oba teyaliwo. Ebyo byonna nno bikwata mukyala Nakisuyi Zuulah. Kati ate twist endala ezzeewo n'omwami gwe bayita Kazibwe naawe ogenda mu Komera. Take it from me. Mbadde nsiriikiridde ennaku zino okuva lwe nayogera luli ku nsonga zino nkomyewo bupya ne wiino. Mwami Kazibwe ne Zuulah diiru zonna ze mubaddemu tuzimanyi era zaategeereddwa. Ekirala bulijjo neebuuza lwaki abafamire ya Zuulah basirise. Baavuddeyo ne bagamba mulowooza tetutegeera era Zuulah tetusiwa famire yaffe. Lwaki twasalawo tusirike? Tumumanyi byazaakola okuva ku Hajji Mutebi bye yamukola ebintu bye bwazza bitambuza abafamire ye babimanyi. Zuulah guno omuzannyo wazannya mufu. Hajji okusalawo n'alyoka agamba nti we kizuulwa nti ye yakwata omwana ono ateekebwe kalabba kiwadde ttiimu y'amaanyi era bano bavuddeyo ne bagamba nti poliisi n'ab'ebyokwerinda mukole okunoonyereza okutuufu era omusango guno mugusale mu mazima. Bano ne bagambye mbu Hajjat ali mu nteekateeka za kuba nti naafuluma eggwanga lyattu Uganda mbu ayagala kuyita Kenya. Si byaffe nga ba Newspack Channel katukuwa akatambi kano. Zuulah we twogerera abawagizi be n'abali sayidi ye tugamba ekintu kimu omusango guwulirwe
Hajji bw'aba yakwata omwana avunaanibwe ffe kye tusaba gubeere gwa mangu naye according to what I know and what I've got Zuulah oteeko bwe kitaaba entaanya nnyo ate kino nsaba security y'eggwanga lino naga amawulire tugayina Zuulah oyagala kudduka oprocessing oyagala kuyitira Kenya oba Rwanda ku border twagafunye naye tugamba tojja kudduka we are following you ku kintu kye wakola mukomye okuswaza abantu ate komye okuswaza eddiini yaffe ey'obusiraamu n'ekirala abalumba obusiraamu olw'omukyalo ono kino kikolwa kike kya muntu si kya busiraamu yakikolanga ye kya muntu n'abavoola obusiraamu nga balowooza olwa opinion yammwe nti mulowooza Hajji yakola ekyo tubeegayiridde mutunuulire abantu bano ababiri obusiraamu kinene okusinga bano ababiri nawulidde ebigambo okuva mu muganda we nga ntudde naye mu booluganda lwe nempulira ebigambo byayogera omukazi bw'akyanga ekisooka ayina omutima gulinga ejjinja Zuulah asobola n'okutta omuntu omutima gwayina ku kwagala ssente n'enjagala zaagala naye all in all twagala Hajji ajje mu kkooti ebyo biggwe Katonda yaleese ekintu kino ng'ayina kyataasa Hajji okumuteewuluzaako omuyaayu guno ogwa Zuulah nekiyoka kyekaabya obuziga kyonna bwe kigire zamanange ogufere oguwedde inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah tutaasa abantu abafaanana ekikazi kino ya Rabbi ensonga nno bwe zityo bwe ziri ffe twakugamba nti tugakuwate nga bwe tugafuna best man akyakuba ebituli mu nsonga za Hajjat Zuulah best man yavuddeyo n'alyoka agamba nti bannange Hajjat Zuulah akatanda kali mu kugamba nti no Hajji yakawalampa akamanyi bulungi oba mmwe mukamanyi bulungi akatanda akoogerwako mukwano tosobola kukeebakako ne kata ku banduulu kumanya abantu bano bombide oba ni yaloga munne kwa nezilo nalabya agamba mu misinga bba wange kati gwe misinga otyo omuntu ogambe yakwatira omwana n'omisinga ebyogerwa byandibe ebituufu oba bikyamu ebiriwa saga kireeta nnyo direct naye bagamba nti no yakwata omwana gwe nga mukwano gw'enju eyo bituufu oba bikyamu anti Zuulah kiyamanyiza yakutte Qur'an obusiraamu toyinza kukwata Qur'an nga tolabye Musatu Mesula agamba omwana ajja n'akola ki naŋŋamba kati okukwata Qur'an nga bagamba bugambi Zuulah tetulaga akatanda ke boogerako kamanyi nti omuntu awalampa tukolemu amagezi amatonotono ffenna nti ennyumba eri mulumu ne bannene okwenkana wano mulimu abaana aba omuwala akalinga bagamba yali mbeerera yali bikira omusajja najja nga tebakaanyiza baawo n'akoleka eri najja n'alinnya akatanda ako twala tule ku masuuka ago omuwala gali yeebaseeko olunaku olwo batoge katanda omuntu oba asobola okukola ki n'obugumu bw'omwana obutogera kuba omwana omuto sinabande binatolwa gamba ye yennyini omwana ofuna ekyekanga ekyo bw'omukazi n'aba mukulu kale kagezi abakazi abakulu nga temukaanyiza Susan Makula munnange yereetedde obuzibu we yavuddeyo n'alumba Bobi Wine kaakati batandise okumusabula left right center basabudde Susan Makula ne bamujjukiza nti munnange jjukira gye nvuddewo waliwo akasino jjukira gye nvuddewo oli kibba basajja bannange kye batakola Susan Makula ate ye yeekolera tayina bigambo birungi eri Susan Makula yeekolera asabudde Susan Makula Mama Londo omunyiwe enjaga omufuule president tafuuka president tuba tugenda funa ghetto entebe oba nakasero ng'enjaga ebeera wali Londa malaya y'omukasino ogifuula omukazi wawaka ebintu bitandika okugootaana. Bw'olonda malaya y'omukasino n'ogifuula omukazi wawaka speed kokkiririra esinga kuwayambukiranga. Bw'olonda malaya y'omukasino n'ogifuula omukazi wawaka abaali bakwagala batandika okukukyawa. Bw'olonda malaya y'omukasino n'ogifuula omukazi wawaka eyali omugezi otandika okusiriwala. Bw'olonda malaya y'omukasino n'ogifuula omukazi wawaka eyali ayogera ebigambo ebizimba otandika okwogera ebyokuwemula n'ebizimbulula.
waka bw'olonda malaya y'omu kasino n'ogifuula omukazi wa waka eyali ekyokulabirako ekirungi ofuuka ekyokulabirako ekibi bw'olonda malaya y'omu kasino n'ogifuula omukazi wa waka pulaani zeepoozinga ne zidda emabega bw'olonda malaya y'omu kasino n'ogifuula omukazi wa waka emikisa gitandika okusenguka kubanga bamalaya b'omu kasino abagagga bangi babeeyambuliramu bino basajja bye bagenda ku basawo abaganda ne babagamba nti noonya omukazi gw'oba weeyambuliramu ekikoligo oba guno omuteerwa ogukuliko munnange bagenda mu bamalaya naddala abeetundira mu bifo eby'obuvunaanyizibwa eby'ebbeeyi kubanga abasajja abagagga abatuuse ne ku leve eyeeyambulula nga balina ebibakuttemu mwana wattu tebagenda ku buno bu streets bw'e Kampala wabula abakazi babajjira ddala mu kizimbe mu kasino olwonda malaya y'omu kasino n'ogifuula omukazi wa waka emikisa gitandika okusenguka omuntu gwe beeyambululiramu babeerako ne kye bamuleseemu kakati gwe bojja n'ovuba ekyo kye bamuleseemu kyova olaba ebintu bitandika okugootaana njagala ogeraageranye bujingo ali ne Teddy Naluswe ogeraageranye bujingo wa leero ali ne malaya Suzani Makula gye yajja mu kasino teeka ku minzaani bw'oba omaze okupima olaba bujingo kyasinga okuzitowa bujingo kyasinga obuganzi bujingo kyasinga okwogera eby'amagezi bujingo ky'abantu gwe basinga okwagala bujingo kyeyajjuzanga malaya z'omu kasino zijja n'ebizibu byazo baba beetooloolatolooleddeyo mu basajja kyokka mu basajja mwe beetoolooleranga mulimu aba beeyambuliramu kakati malaya y'omu kasino eno naye egenza okulaba ng'erina okujja yeegatte mu trend evumirira omuze gw'omuntu naye jjukira nti ate yo teyina bitundu bya kyama nkiddamu malaya y'omu kasino eyo gye mulaba eyasama ate mwana wattu teyina bitundu bya kyama ebitundu by'ekyama bye biriwa si bino byolaba omuntu ng'ayambadde engoye n'ogamba nti akwesa ebitundu by'ekyama singa weeyambululira abasajja abawerako obanga abasajja batudde mu luumu nga 10 naye nga bonna bamanyi obwereere bwo obeera toyina bitundu bya kyama bw'owasa malaya y'omu kasino mwana wattu weesanga n'essanyu ly'okubuusa ku mwana olifuuye mu ŋŋombe kubanga malaya z'omu kasino zijjamu embuto nnyingi kumpi buli wiiki ebaako n'olubuto lweri mu kuwakulamu bamalaya b'omu kasino abo tebakozesa bupiira omanyi kitaawo omutuufu nnyoko gye yakuzaala oba n'ennyoko yazannyanga ani akalengedde nga ggwe omuwala bw'azaala waliwo agendo ganyange muve ku bazadde baaba nobba kubamba kuba nkiddamu bino bye mulumbanga bannayuganda ne mugira abannaye muve ku bazadde b'abantu Rita Nabukenya naye yalina maama we waliwo ababifiiriddemu naye abaana abo bayina bamaama baabo babazadde baabo golowooza bawulya bati bano balowooza nti okuvuma omuzadde kwe kujja n'ovuma maama wa Suzani Makula nti kirabo obwamalaya naye ne bw'okkakkanya kkoozi y'abanno nga waliwo abagifiiriddemu obeera ovumye bazadde baabwe kakati ebyo mugera musinika amannya muveeko bazadde b'abantu n'omukuba maama wa Suzani bwe musanga nsobola okumuwuttula empi Full figure sekeredde abatambuze omugambo mbu Eddie Kenzo asimanya yeeyagala ne yali Miss Uganda Anna avuddeyo nayo kagamba leero mmwe agambye nti Nyamutolo ne Eddie Kenzo baakamala emyaka 9 okitegeera mbwera ebyo bye mwogera nti baayawukanye simanya Eddie Kenzo akyayagala Anna mbwebyo bya pa katika nchi bagambe Eddie Kenzo ge mwogerako ne Nyamukenzo ba already ba maze 9 years nga bali bati 9 years nga bali bata tolowooza mbu beerabye mbwate beerabye ne beezaalamu no awe mwogera bamisi bakabada ne bayulika n'abagamba no I'm going to stand with my wife abana mbakwana mamalako emirembe bagula vite balina bakazi baabwe mubaleke ne bakazi baabwe omuntu wavera n'alaga omuntu mu public yoyo abakazi abo babafukira bamama baabwe ogojora bino bubino obunene bwoyagala singa bannalulungi be bakeera mu bufumbo ne bannalulungi mmanya ekibadibya abantu bawasa beauty bawasa wisdom kati gobo kya wasa beauty ojja kutomanya bino bifene byebikazi byenda babyenjera bwete tamdo badde mulabi mulungi waleko 10 ku News Pack channel subscribing liking atereka obaka bwawo mu comment section bera bulungi weraba